waliwo ekigambo ky'okuwabya mu bugenderevu. Yes. Ate n'ekirala waliwo eno desperation y'omuntu ey'okuwona kulongoosebwa nga tamanyi kyonna kyonna ky'omugamba. Musumba kangereze nti oba omuntu n'ogenda mu ddwaliro ng'olina omulwadde ali ku omuleese emergency oba afunye kabenje oba essaawa eyo kye bagamba ky'okola. Era singa bagamba nedda leeta wano emitwalo 3 omulwadde wo tumusindike mu kasenge bwe bati ojjagawayo nga tobuuzizza oba mu mateeka zirina okuweebwayo oba nedda. Omuntu afuna obudde obubuuza aba ali soba ategeera talina mbeera gy'alimu emusindikiriza. Kati abantu bano bajja eri Mukama nga balina obwetaavu. Kati ate tulina bano abamu misrepresentinze. Kati abo ne bawabya. Namugamba ye wa Mukama kyangu leetayo 10. Nakunyumizako nagenda ne mukwano gwange bamuyita Harriet. Amuyita teri amumanyi. Twagenda nakulira mu church naye sayina nkolagana na Katonda sijja gaana. So nalinze ndipendingira ku nkolagana y'abazadde ne Katonda nga gye nsurvivingirako. Kati awo nettawo kani tugenda mu nsi okuze n'olowooza nti ebya Katonda just byali by'abazadde. Kati naye mukwano gwange agamba naye omanyi bangambye waliyo omusumba eyo side Salama Road, Salama Road Namasuba eyo. Nagamba bangambye waliyo omusumba biki emirimu tujja funa emirimu biki. Nimugamba tugende. Kati nga tulina ebizibu ebyo mirimu nga nina boyfriend nga Harriet anonya boyfriend. So nagamba atusabire kati nze funa omulimu ne boyfriend gwe ina boyfriend toyina mulimu. Kozi tugende. Katutuuka nga tunyingira mu kasenge nga bangamba musumba ngamba biki kati omulimu ogwo osobola ogufuna nampe baasa. Ngende nayo ntekemu emitwalo 10. Kati nali tambuddemu n'esatu nangamba nina okuweza 10 njagizza. Konze kale. Nangamba nzire ne point of contact. So point of contact application yanga manite application letter yange eyo mulimu gye njagala okukolera. Ninzire bweru ne ninda Harriet nayingira. Wayingira munda. Namusaba empale y'omunda n'agiwaayo yagigiramu awo mu ofiisi y'omusumba. Musumba ky'oyo musumba mu kisi saagala kumanya manya ge. Akomayo bweru nangamba. Nangamba munnange kati sibitegedde ne musumba ngambye nnolekawo point of contact. Kuponze point of contact ate boyfriend toyina boyfriend ate kati oleka nangamba angambye mwaka pale ko munda konze kaliwa. Nanga nkamuwadde. Nimga wetwogerera toyina kapale. Agamba ye. Musumba ngambye ye nkwaso y'okufunirako omusajja. Konze omanyi nti ono omusajja alabika nabbi wa bulimba kuba nabeerako mu kyaki. Nimugamba takutteko talina wakutte wonna. Ti ate alina wakutte wonna ngambye mulekera mpale era ngigyemu nengizingazinga nengimukwasa. Nagisabira nangamba ngirekeyo. Nimwali etsidda. Netugenda kati simanyi oba yaddayo. Ne point of contact ku bufumbo yali mpale. Kati kyova oyina okwesomera ekigambo kya Katonda. Oh my God. Toyina bw'ogenda kutegeera Katonda ng'ate tutegeera kigambo kye. Omusumba omumanyi oyo. Abantu abamuseetaagana kumanya gasiya. Omanyi lwaki musumba lwaki ngambye bwe ntyo. Obujulizi bwe bwonna bw'ojjawulira buli kyakosa ennyo kyayogera ennyo ng'abuulira enjiri oba ng'ali ku kituuti. Ne bw'aba ali ku media asinga kwogera mu busamize mwe yabeeranga nga bakola kino kati alinga yakwata obuntu buli obw'obusamize bwonna. Katonda bwe yamuggyaayo ye n'avaayo nebye n'abiyingiza eno. Naye n'abakkiriza basigalengamuuko ku magezi. Ekituufu musumba lwe tubeera abasiru. Naye ekigambo kye bayita enzikiriza kigambo kizibu nnyo nti omuntu asobola okukola ensobi nga bagimukozesezza. Na study nga akagamba akatono nnyo ke bayita disinform. Omuntu aba agenderedde okuddira amazima. N'agakyusa. Disinform si ye misinform. Misinform oyo tamanyidde ddala. Ne disinform amanyi naye asulika amazima. Kati gye emisege egyambadde amaliba g'endiga. Gimanyi. Kigwanidde omuntu okwetegereza ekigambo kya Katonda buli ekinaakolebwa gwe tolina mafuta ago naye naawe beera n'okumanya noonya Mukama ng'omunoonyeza mu kigambo kye.